olwemba olw'omwana muwala Tinah Baiby yalufulumya olunaku olweido. Bujeera okuba nga butuuka essaawa dino nga olwemba luno lwakakolebwa nkiiramu, lwakakolebwa challenge. Abaana omwaka guno mufuuse bakambwe, abaana enemba muditerere kulyala amaani. Tinah Baiby n'olwemba bwe lutakuwa sente, bw'otagula mmotoka enaaba eriyo akuloga. Era ng'olwemba luno we buzibiire oba esaa lino we tuli kwogerera lwakakolebwa challenge ebikumi. Kino tikibangagwo omwana okubanga oba Tinah Baiby bukyayiiya nemba, kino tikibangawo. Olwemba lwakakolebwa challenge ebikumi 216 musaawa busaawa. Iwe sooka obone abaana abakalukola mu challenge. Olwemba balweta Diida Kulumya. Olwemba balweta Diida Kulumya. Wano ku channel ya Dr. Husein Media Nsonga ku Nsonga. Tinah Baiby amazima gali nti olwemba lufuuse ensonga. Olwemba lufuuse ensonga. Tinah Baiby akuloga bw'abanga akali kufa, amazima gali nti tumunoonye tumwite.